Alright, nkwaniriza gwena omulabi waffe ali ku Magala TV erinnya nga bulijjo Simple Screen za Simple Profile nate tubakomyewo ntowooza Magala TV okubeera nga tukubuusa mu ebyo byoba tomanyi amannya geewo gennyini ne gwolaba mu screen zo eggwanga nate toli naye ssebo buuza ku batulaba abatulaba era abatuwuliriza akaseera kabadde kawangusebo sijjaako mu studio za Magala TV nesigamba nti basaagala negivunuuba n'emibiri ez'enjawulo tuwerekeza ku Magala TV tuwerekeza ku media platforms ezaki ez'enjawulo oluusi akademi kakolaki nekaleyoba naye ngaomulamu oguliwo omukulu tuba tulina okujja ku Magala TV tubawulira tubaokumanyi tukolaki okutandikira gy'oyitidde olabye eki tuli mu mwezi gwa kutaano abaka balayira omukulembeze yalayira soko tusigire ku kifaananyi ku bimu bye walaba mu kulayira kw'omukulembeze w'eggwanga. Ekisookera ddala omukulembeze w'eggwanga ng'alayira omuntu yenna eyali asoma omanyi abantu bwe tujja okwogera ku nsonga zino abantu bazitunuulira mu mbeera nti tulina zoogerako naye ebintu bingi byetuba tulina okwogerako olw'ensonga the location of Uganda bwe twogera ku geopolitics of a country n'ensozi ezigyetoolodde tobola nti twafuna abakulembeze bangi abava mu mawanga ga East Africa ne Africa okutwaliza wamu okujja bajagulizeeko munnaabwe ngaakolaki n'abopposition twabalaba bangi lwakuba nti opposition ya Uganda erina ekizibu kimu emisana b'opposition ekiro baaki benaale baalabikayo baali batono nnyo bwe baba nga tebaalabikayo nga bwe tewabalaba balabika bamusiibulira ntebe kiro so ebintu bingi etusuubira oba ebyalabibwako ekisanja kiyise kisanja nosiriivu teri kwebaka yatukuttemu ekisanja ekyomusango nekiro tekita kya muzannyo si kya muzannyo naye nsuubira nti yo NRM entuufu ensonga bwekwatamu ebintu byayo olw'ensonga tosobola kuba na muddusi waasinga oba musambi mulungi asinga n'ogamba ave ku ggulu amaze okuwangulira buli kikopo akiwangula kakati ate ogamba nti buli sizoni akutwala mu Champions League ate ogamba nti ku final za champion tazannya ekyo kiba kirala so baaba NRM ku Museveni balinawo credit era bakyamuwa akadde kati kandi waliwo yagambye ne $300 mu mwawonge abamu bakubi bangalo omanyi mu Uganda muno tulina obuzibu tulina bannabyabufuzi nga bo bakubi bangalo ng'akuba bukubi ngalo naye tamanyi kiddako olwalevo ye mu kusengejja ki ensonga bwe tutunuulira embeera y'okulayira kwa Pulezidenti Museveni waliwo n'ebikulu ebikubaddemu Pulezidenti Museveni agenze mu kulayira ng'alina ebintu byali kukolako wano mu Uganda ne buli wa Uganda tugenda kulaba Pulezidenti Museveni bwe yajja mu buyinza mu 86 ebintu ebisinga zetwandiyise keep our staples zaali ziddikanyizibbwa gavumenti otegeera IMF ne World Bank ne bamuteekako akati oba ne bamuwa advice ezisinga zigende mu private sector naye ate ekyaliwo nti privatization yateekinga lo kugamba yakolebwa ku level ennene nekibanga eggwanga nga kyalikosa naye obudde buno ate tulaba nti Pulezidenti Museveni ebbanga lyafugidde eggwanga tulabye azzeemu yeeyubula atya tulaba okukomawo kwa UEDC yadde byo teyatundibwa mu liri ebbanga naye tulaba okukomawo kwa UEDC twakoma giraba nga UET umeme contract yayo bwe yaweddeeko n'agamba nedda atwekwatiremu ne tuva ku ekyo ne tulaba standard gauge eri mu kuteekinga share Jinja Express eri mu kuteekinga share pipeline eri mu kuteekinga share those are all infrastructure development zetusuubira nti zirina we zisobola okutwala eggwanga n'ekirala nti atuuse n'okufulumako mu Uganda agende mu mawanga agatulirayo kubanga obuzibu tubadde nabwo mu ggwanga okusingira ddala tubadde tuba n'ebintu bye tuproducinga wano
tubadde tuba n'ebintu bye tukozesa wano bijja bweru waggwanga nga tusinga bijja bweru wa ggwanga ate n'obuzibu era obubaddewo nti consume what you can't produce kakati ate obuzibu obuliwo we produce what you can't consume olw'ensonga nti tutunuulidde embeera ziringa zange bisatu tutunuulidde embeera nti nno Museveni n'embeera ye gy'agenze akwasaganyamu ayina ebintu byazaakola ku ground mu gundize mu sectors ze nga bwenalaba operation recreation olaba PDM emyoga bino ebintu bisitudde abantu okuba nti nno buli ye yali alima kasooli ow'okulya kati alima ow'okutunda ekitegeeza naye kati ate ye agamba nti kasooli ono alina okwongerako value kati tutunuulira ebintu bingi okuba nti mu bintu bye tutunuulira baminisita abamu tebakyebaka ebigenda maaso mu ggwanga obiraba nti woofiisi abamu baziwaayo naye tebakyebaka tebamanyi oba badda kino kikukakasa ki nga gwe minisita abadde mu ofiisi n'otakola kiki kyolina kukola obudde buno oli ku kisa kya Museveni so si kya bannayuganda kugamba nti nno bakusongamu olumu nti minisita oyo tumwandi mutuggyeko atukole ali mu kusabirira Museveni ali mu kusabirira busabirizi Museveni amukola obalaba batandise okuvunnama ew'omwana General Muhoozi era atuuka n'okugamba nti Pierre Oyu sijja kwogera ku General Museveni ku General Muhoozi nga ye omuntu kuba alina ekisimbe kyaddukanya ekya Pierre Oyu ku makya okuwa obuwagizi nega ku makya tuli naawe akawungeezi nebumugyako katwetegereze tulabe oba tunaaba naawe so ezo zonna sayinzi ezikulaga nti mu bintu bye tukola tukulembeze nnyo eggwanga lyaffe bwe tukulembeza eggwanga ebintu bino bye tukola tebigenda kuggwawo ntya abamu ba political routers ajja mu byobufuzi ng'alina byanogeemu kisange kimu n'agenda n'ebituishoni kijoozimbye nga ffe ababaka ba palamenti balayira ababaka ba palamenti bova butambala omubaka Lydia Mirembe Kalule Daphne alayidde omubaka Mukiiri alayidde batunabo bamukisa butambala tuyinza okufuna minisita tomanya kubanga lana butambala bamaze edda okulaga Pulezidenti Museveni nti bakozi ayinza okwongerayo minisita ayinza okutuwayo minisita nekyongera enkwata manyi buli bwe mufuna omuntu muba mufunye obusakirizi mu ngeri emu baki oba endala so kyeni mu kugamba abantu bako omanyi obuzibu buli mu kubeera omubaka wa palamenti abakusindikale tebamanyi omubaka wa palamenti akola nibo betusindika bamanyi okukola nemusindikale abamu tebamanyi kyakola kubanga olina statement gyokoze n'ogamba nti obudde bunene n'abadde baminisita tebakyebaka olw'ensonga nze ndowooza bati bamanyi kyakukola kubanga muno obudde minisita yakolera abantu singa kati abantu bali mugamba oyo waffe mutwongere naye sibawulirayo gwazaalaba interview zetuze tukola okuva emabega nakugamba katigenda mukawulukabulamukaa naye nkugamba nti baminisita abamu ba MP abamu tebagenda ja kumeshoninga nti oba ono kubanga abamu bandi bafuna ebizibu ate bagamba wali omulema tozingirawo luki tofunyizaawo lugalo kakati netubeera mu mbeera ey'ebyobufuzi nga tusindika ababaka mu palamenti naye ng'abamu tukoma kubalaba nga balayira bwe bamala okulayira toddamu mulabako kakati munnayuganda naaba nga yeebuuza naye nammwe mwennyini bannayuganda ebyo ebitundu mwe bava ababaka bano mwe bava kubasinga kubanga musaba bw'olonda alina kyakuwadde kati ebyakuwadde ate omubanjaaki muleke agende alye ssente ze asobole okufisaako zaalikuwa mu 231 kubanga mubalonda mukulembezaaki ekyo nemulonda ababaka nemulonda ababaka bakoliro parliamentarians nga mu parliament agenda kutuuka omulabira wano ku NTV ng'ali bweru mu lukubo lwa parliament nga abasajja mu parliament tubadde tubase teriyo biru gyakola omusajja akulira Bank of Uganda government aba acting governor n'atuuka okujja mu parliament
ng'abannyonnyola naye ng'olulimi lwakozesa ne economic terms ze yakozesa nga buli omu olaba akutte ku mumwa bwati bwatunuulira munne singa baali bakimanyi bandibadde tebayisa kati etteeka bill eyakayita sovereignty bill yes naye nsubira ng'eggwanga tetulina kutemaatema omanyi sovereignty bill abasinga tebaalitegera mu mbeera gyeyayitamu naye ng'eggwanga nsuubira nti y'omusajja bwe yali atanyuma yagamba country without reserves it is not a sovereign naye ekyali kitegeerekeka nti sigaana wasobola okubawo gye bayita economic sabotage ng'abantu bana bali ebweru bawezeza mu ssente ezisusse nezikyankalanya ebyokwerinda oba ebintu bimu mu ggwanga naye embeera mwe lyayitira kati tuli ku kisa kya mukulembeze wa ggwanga kubanga otusimba wakali tujja kuddawaawo mali tukyatunuulira mbeera gye tuyiseemu ey'okulayira okulayira kwawedde naye waliwo ekyalabise ekitali kya bulijjo omukulembeze w'eggwanga okujja n'alayira nga jajja mukyala talabiseeko ekintu ekyo bakyogera mu nkukutu bangi bajja bakyewuunya njeja mwami okugamba ku mbeera eriwo no eggwanga sigaana kwekenemusibuni aliku naye ayina obulamu obubwe ng'obwo nze bwe ngenda ewaffe mu kyalo tebasobola kumbuuza nti lwaki mukazi wo omuleseeyo ate mu kumanyagana ewaffe bambuuza omukazi omukazi si wa kika kyaffe kati eggwanga lirina bbanja Museveni maama Janet ku mikolo egyo egimwetaagisa owulira yeetagisa waneeno omuntu obeerawo ng'oluusi teweewulira bulungi oluusi nga kyo kyennyini nga kyo nga kikyetaagisa bw'ate abaddewo tegyawedde ye yabadde amulayiza kisobola okulabika ate kyali kirabiseeko tekyalabise kyali kirabiseeko tekyalabise togambe eggwanga kakati talina mu ttaano gyereyidi Jeno Muhoozi yabaddewo abaana be ne babaawo bannayuganda ne babaawo tetuli ku sikuputi ogamba kati kakubulireko ekintu kimu kubanga ndaba nga galuganda yagenda beera amawulire nkubulira bweno amaka omuntu eggwanga omuntu taliddukanya n'amaka kyolinga okugezaako every occasion bagaddukanyanga kakati kyendi mukugamba kiri kimu bannayuganda babuuza Museveni mukyala we kyenyinza okubuuza kiri kimu emikolo emeka Museveni kwagenze nga omukyala genda kitaliiko mingi ate njagala nkubuuzeyo nekirala emirundi emeka no emirundi emeka Janet gyagenze ewantu nga Museveni taliiko emikolo tegiggwa kati okwo kutijja kwa bannayuganda kale teyalabiseeko teyalayira ekitegeera tulina ebintu byetulina okwogerako ng'eggwanga nga bisukkiire olunaku lwe lumu lwenyini olwo ekisinde kya peroyu kyavaayo nekyendoosi nekigamba kubeera kugula emmotoka gyayagala wabantu okweyagala bagamba eyo entabwe evudde awo okulaba nga peroyu omanyi Jeno Muhoozi yagambye agenda kufa n'abalira embuzi teriyekireetera nsi obutakulaakulana nga buli bwangu omuntu omwabbi sente zizimba amalwaliro ebifaawo byetwandiyisa ebifaawo street of town omuntu omunaazibwa kiki kyoyagala ennyo omunnyo gw'olya guva mu ggulu oba ennyaanya zo bazirima Canada nti gye ziva naawe ogenda mu wini ennyaanya zo ziva mu wini bako ekisaanidde olekewo eggwanga litambule naye gwe n'oba kuteeka ggwanga ku standstill
ebyo tebikola. So omuli w'enguzi amatunda gabeere ku ground bajja kukwata essaawa yonna, ate era tugenda laba minisitule ezisinga ziyuuga, tugenda laba baminisita abatagenda kukomawo, abamu ku bo tetujja baatula wano manyi abajjaga amanyi abasajja balabika olina bwomanyi baali bategedde muli minisita eziyuuga ofiisi ennene okuva ewaku omujja ziraba. Okay, nga tugenda okumaliriza Geno Museveni bwe yali alonda cabinet yatugamba leero eno gavumenti genooze y'abavubi mukuba muto kyakatonotono songa eyo tejja gijjira oluvannyuma abavubi bakoze ekyo ekibagwanya baweereza bulungi bannayuganda otunula kumawono kumagati bujja watunulira mukibukiivu ne minisitule tulabe gavumenti Munnayuganda buli nsonga agitunula n'agivvuunula bubwe. Abavubi bwe mwogerako ne ku nnyanja tebakyali. Ne Museveni bw'ayogera gavumenti y'abavubi aba ayogera ku gavumenti y'abantu ba wansi, gavumenti etaasiddwa abantu ba wansi. Twatuukako ng'eggwanga liri ku maviivi nga lirina kuyimirirawo ku bantu. Covid ng'atukamizza. Teriyo donation eva bweru wa ggwanga naye ng'eggwanga lirina okukola ki? Kampuni eziri wano tezadonetinga eri eggwanga ne libaawo. Kati gavumenti ki eri omuvubi gw'eyagala esinga ku eyo? Tutunuulidde embeera nti omuntu buli munnayuganda luli yali atunuulidde genda ku nnyanja kuvuba. Kati wazzeewo embeera ebyennyanja bye tuli ennaku zino birime. Abantu balina foomu, abantu balina ebyennyanja babirunda kitegeeza. Kati ebyo byonna bwe tubitunuulira tuba tulina okuba ne projection entuufu, eggwanga liragawa, livuddewa, lisangiddwawa. Kubanga mulimu ebintu byenyinza okugamba wano. Pulezidenti Museveni okusitula wano amagye n'agatwala e Somalia. Omuntu wa bulijjo asobola okugamba nti omwana waffe yakyafira e Somalia. Naye n'atamanya nti Somalia bw'etebenkera eriyo munnayuganda amanyi okunoonya ssente agenda ovaana agende e Somalia ng'ebintu abijjana bitwale Somalia, abijjana bitwale Congo, abijjana bitwale Sudan. Ebiseera bya Sudan yabuulira abantu baafuna ssente Sudan. Naye kati Sudan tebisitemu wakyaliyo akolerayo. Safa gavumenti eyo ku kikumi ogiwa mmeka? Ekikumi ku kyaki? Gavumenti erina byekoze, erina n'ebigiremu. Nga nawe wobeera mu makaago n'okola ate oluusi wabaawo ebikola ebikulema. Ebintu ebimu kubigiremye nti gavumenti y'abavubi eyo. Gavumenti y'abavubi omanyi omuntu bw'atuuka ng'abadde asobola okusiba entoomu nga bagenda okuzisala, bw'atuuka ng'olaba embuzi emwetoolooza ekyalo mutandika omuddamu obwesige mu kusiba ente. Kati mulimu obusonga obutimu ng'ate buteekera ddala eggwanga wansi. Tujja wano okwogera tuba tutuze kulwana nkani, tuba tuze kwogera ndowooza oluusi y'abannayuganda tuyita tulina okukolera ebintu bingi ebibaddewo mu ggwanga nga bw'onaalaba omuntu tuyinza okwogera ku kintu kirimizzemu abantu ekita feri oda yabatabuseeko si kubatabukatabula eggwanga. Omanyi mu Uganda mulimu omuntu nga n'atwala ekintu mu maaso takitegeera. Feri oda singa ne tuwata extent ogenze ewaffe butambala mu bulo obutale bwonna obumenyeewo, ebintu ebiri ku makubo obimenyeewo, naye nga mu bulo teriyo katale. Akatale ke baba nabo ka lunaku lumu mu mwaka mu wiiki. Togambe bikola mu wiiki byonna bigule lunaku lumu. Balina obutale bubiri mu mwezi. Obutale bubiri mu mwezi. Kati ebinaakola mu mwezi abigule olunaku lumu. Kyenvagira ku kintu ng'ekyo kiri kimu. Municipalities ezaafuna obutale abantu ne babafuusi nga bave ku makubo bagende mu butale, it is right. Naye bano boomenya nga tolina kyobakoleddewo obasindikawo.
ne kiba nti etteeka oluusi likozesebwa naye ne likozesebwa bubi eryandituyambye ewantu tewaliwo yadde akatale tebafunanga yadde akatale nti kaako gavumenti ekazimbi wabula ogenzeeyo obwavu bwezimbidde obumenye kikiba kiddako mulimu ebintu ebikwatibwa obulungi ojagamba nti Uganda waliwo ekitongole kyebateekawo ekiddukanya okuzimba building review board something like that erina byeyina okukola naye tusaba nnyo ebitongole bino bireme biyingiramu bamafiya kubikozesa anti ojja tuuka osabe n'omuntu azimba toyi yenkoma fulaani ekitegeera kyekiddako era ebyo ogizimba olinafuna pulayi ogiyingira ojja tuuka ebyo byonna weebiri era bituufu ku mitindo bituufu naye nze kyempagira no kyempagira kiri bano kye balina okukola butanda mayini na bitongole tujja sanga omuntu agaana omuntu azimba ennyumba y'emulyoka ekitegeera kakati fokasi y'ebitongole bino oba eya institutionism yandibadde nnyo ku bibuga era gavumenti bagenzesaba nnyo tufeeyo nnyo tukuyetinga ebibuga ebyaffe ebipya ebyagala bibeere ku pulaani gye tukola ki ebikadde bibeere mu mbeera eno naye nga tebiri subject nnyo ku mbeera eno naye tukole ebibuga ebiki ebipya gavumenti efuna ekitundu nti nakasongola zimba ekibuga nti waliyo esiko ya mayiro musanvu titugenda zimba ekibuga kiryakkirizibwa zimba mu kibuga kinyumba kubanga abazeewulira mujje muzimba bannayuganda balina obuzibu bino ebintu tewaliwo bantu babyogerako ekintu kye tulina okuwanjagira ebimu ku bintu ebijja ebipya twandibadde tuwanjagira nnyo gavumenti ne tugiteeka ku nninga n'ebiira nti nne tuterawo puroguramu ya national housing weeri naye yabagagga etagetinga baki bagagga nsuubira nti buli kibuga gavumenti gyandibadde egamba nti kikifuuse municipality nga waliyo ennyumba ez'abawejjere kubanga munnayuganda ekisinga omuntu alako sente nyingi naye kuleka buli mwezi olina osasula landiyo kakati bwe tuba ne puroguramu zino nga building like renting to own nga gavumenti ezitaddemu omukono ojja kulaba nga ebiseera ebisinga pressure etendeze ku bannayuganda olw'ensonga nti amakubo geeri mu kukola gajja kendeeza kujja mulowooza asuula omukono najja nakolera ekampala kisana bigeeri ekitegeera kati bino ne bikendeeza ku pressure muki okesibula abatulaba n'abatuwuliriza mwenna basiibula era mbaagaliza obulamu obulungi esigala nga ntumira ku bantu b'e Butambala baalonda olunaku lwakutaano omubaka wayo alayidde leero omubaka alayidde tumusuubiramu bingi bonna teeka mu nkola abeere ng'erinnya Lydia Mirembe lyatulazeeko nti nebwe yava mu palamenti yasigala akola ekitegeera kati tulinze teeka mu nkola biki byagenda okukola naye akoze tannayingira kati ate tukirira nti bw'anaayingira kigenda bakirala abantu b'omu kikambo endongo egenda vuga nkya naku lwankya nte zagudde dda awe wali ekibbiitu ekitegeera ekibbiitu n'omulema muzibe bwakutemya kuwa ettulu ne bannaffe abavuddeyo baweyagala abavudde wa lebadidde mu bigere abadde omubaka wo Honorable Aisha Kabanda Nabire ebiseera ebisinga mu byobufuzi biringa bulamuwana teri byasobola kulaba nsa tebagwamu maanyi kubanga ne bano bagwako naye banamu bakomawo akati gesigala kuzibamuokolera baki bantu banakulaba mubwesiti bakukomyawo kubanga system zetulimu ekisinga okumenya abannayuganda abantu abasinga baseeranga okulonda bende n'okulonda bukumanyi
kitegedde ekintu ekyo okulonda buki buvunaanyizibwa nti tekikakata ku buli muntu kuba na buvunaanyizibwa naye ate ayina eddembe lirimukakatako n'agenda n'alonda naye ekyo ne kimuteeka mu ntata nti oluusi akalulu kakasuula ate kateeka abantu abalala mu buzibu okusiibulidda obeere bulungi